إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوات في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Omutuufu w'okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waffe akyatulese mu nsi nga tuli balamu, tumusaba okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ku abo abanaamugoberera kutuusa Allah lwalizingako ensi eno. Ennaku zino tuli mu mbeera ya nkuba, tusaba Allah baganda baffe abalimi agibateeremu baraka, era nga tumusaba Allah tugamba nti Allahumma amtarna alayna mataran tayyiba aw Allahumma asti alayna mataran tayyib. Tusaba Allah otuwe obulungi obuli mu nkuba gy'otusa gye tuli. Omutwe gwaffe olwalwo biidhnihi ta'ala tugenda kulaba ku mutwe ogugamba fadlu annafqatu ala al-iyal, fadlu annafqatun ala al-iyal. Mulundi ogwayita twagezaako okulaba bannyinaffe abakyala n'ezimu ku nkwe oba obulabe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka mu bitonde ebyo. Olwaleero katulabe ku sayidi y'abasajja, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'alaga omu ku buzibu oba obulabe obuli mu bukodo, omulugube, okweyagaliza okuli mu basajja. Ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akubiriza nnyo abasajja okubanga basumulula ssente zaabwe okuziwa ebitonde ebikyala. Naye tulina baganda baffe mu nsi abagagga bangi ng'abasajja muli bakodo oba majority aba muli bakodo. Olumu babufuta, olumu mulugube, olumu kweyagaliza oba buyita obukodo. Ng'omuddu omulaba ayina naye nga empangala ye yennyini tewa maanyi. Allah yakola ebitonde ebyo ebikyala nga balinamu ekitendo ky'obwana. Omwana omuto buli kintu kyalaba banne bazannyisa oba kye balina awulira ng'akyeyagaliza, si nsonga ddadi waayina oba tayina. Kati omukyala ayinamu akantu ako. Ab'ebitiibwa okusobola okutangira obumu ku bulabe n'obuzibu ebitonde bwe byolekedde, Allah gw'aba awadde kasente, nabbi yalaga ng'oteekwa okusumulula ku ssente. Bw'oba toyina munnyonnyole, otuule naye omugambe nti siyina. Naye kyannaku era kibi nnyo omusiraamu okuwangala n'omukyala nga mutuufu olagira ddala nga n'abalabi balaba ssente weeziri, mukyalawo ssente azirabawo, naye ng'empangaala ya mukyalawo n'abantu bo amazima ekaabya amaziga. Otunuulira mukoomugagga oba mukoomusama alinamu ssente ng'olabira ddala ng'omukyala misikini bambi asula ku masannyalaze gaayaka. Lwaki tugayita amasannyalaze gaayaka? Amasannyalaze ago baatuleetera obuzibu abawumeme, babbi bazibu, baleeta pulogulamu yaayaka. Olumu gaggwako totegedde. Obadde oli awo olina pulogulamu gy'olaba ssaawa ziri 3 ez'ekiro ne gazikira. Omuntu abadde aseka mu ddakiika 10 n'owulya ennaku ng'ejula okutta. Kati amasannyalaze gaayaka ganakuwaza. Kati olina omukyala gw'osiŋŋaana nga mukaamugagga era nga musiraamu mulungi, naye ng'embeera ye oba empangaala ye n'endabika ye olaba ng'omukyala gwe bawangaaliza ku miggo, oba ng'olaba ng'omukyala abeera ku masannyalaze gaayaka. Oyinza okugamba nti byange ngenda kuwa ayaatu zino ziri 3 nnamba, ziri mu ssuula ez'enjawulo. Essula eyitibwa Baqara aya ya 233 Allah yagamba nti wa ala al-mawludi lahu, yenna omusajja yakeera enkya n'awasa omukyala n'amuzaalamu abaana, Allah akuvunaana ku baana abo. Rizquhun,
oteekwa okuliisa abantu abo b'olina mu makaago rizqu kubaliisa wa kiswatuhun oteekwa okwambaza abantu bo bilma'rufi ba harufu jarri ekyo ky'oyinako obusobozi. Eyo aya giwulire nti abantu bo bateekwa okwambala okusinziira ku ekyo ky'oyina. Abantu bo bateekwa okulya okusinziira ekyo ky'oyinako obusobozi. Lwaki omugagga oteeka ewaka mukene wa mwezi? Lwaki omugagga oleesa ebijanjaluka nga bya mwezi? Kijja kitya omuka omugagga omusiŋŋaana ng'olugoye lwayambadde tebasobola kumwawula ku mukolo nti muka mugagga? Kijja kitya muka omugagga okujja ku mukolo nga ajjidde ku booda? wa ala almawlud lahu naye agambye nti rizquhun sente wa kiswatuhun kwambala bilmarufi ekyo kyemuyinako obusobozi. Ebyo aya gyetegereze eri mu sura eyitibwa Bakara. Allah yaleeta aya eyokubiri gisange mu sura eyitibwa Talaq aya ya 7. Allah yagamba nti liyunfiqu dhu saati min saatihi, buli muntu asumulule sente oba ateekemu oba aliise oba awa abantu be okusinziira ku ekyo ky'ayina. Allah n'agamba nti waman qudira alayhi rizquhu, oyo gwe twagerera akasente nga si kangi nga kasente katonotono, falyunfiqu mimma ataahu Allah, kale naye aweeyo okusinziira ekyo Allah kye yamuwa. Olaba Allah bw'abyawudde? Abantu bali mu nsi nga mulimu abafunyi nimbamu abantu mu nsi nga si bafunyi. Allah akugambye nti falyunfiqu dhu saati min saatihi. Allah omuntu gwe yawa akasente nga weekali kati tuteeremu ssente balabe mukazi wo ng'afaanana ekyo ky'oli, balabe mukazi wo ng'afaanana edduuka we mukola, balabe mukazi wo ng'asobola okumakinga n'amaka g'asulamu. Naye kyannaku omukazi okuba ng'ava mu maka ga buwumbi busatu nga yeesaze kashariya k'emitwalo 6, abaana bo basomera mu busomero bwa bonna basome, naye ng'abaana bava mu maka ag'ebbeeyi. Otunuulira omwana w'omugagga ng'emmotoka miskiini mwatambulira nga n'omwana w'omunaku asobola ogifuna. falyunfiqu dhu saati min saatihi, teekamu ssente omuntu ono omuntu wo afaanana ekyo gwe kyoli. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Allah takaka muntu ekyo kyataamuwa. Allah tagambyeko nti omunaku buli awasa omukazi muwe hama. Allah takugambyeko nti buli mwavu nkwagala nga mukazi bwavuga emmotoka. Allah akugambye nti la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Allah takase muntu kuteekamu ekyo kyataamuwa. Kati ate gwe ayina nga tosobola kuteekamu oli mubi nnyo, gwe gwe tuyita omufuta, gwe mukodo, gwe atamanyi kyewakoza ssente. Aya eyokusatu gisange mu sura eyitibwa Saba'i aya ya 39. Allah yagamba nti wama anfaqtum min shay'in, teriyo kintu kyonna kye muwa bantu bammwe oba kye mukwata mu nsawo ne muwaayo, fahuwa yukhlifuhu, okujjako nga Allah agenda kukizzaawo. Abagagga abakodo, totya nti mukazi wo mugulire mu mmotoka ogenda kwavuwala, ekyo kyonna ky'okutte mu nsawo yo n'owaayo Allah agenda kukizzaawo. Abasinga ekibakwesa ssente abagagga, otuuke n'okubanga bw'oba obala ssente weekweka mu ttooyi, otuuke okweggalira mu nnyumba, edduuka bamala kuviira okubaako byobalansinga, kulowooza nti bategeera nti oyina ogenda kwavuwala, era nti omukazi bw'obaako ky'omutaddemu ogenda kuba gwe kennyini emitwalo gy'onkaaga okuva kawumbi oyavuwadde. Allah akugambye ssente ze muteekamu ngenda kuzibaddiza. Nkuwa aya esembayo tugende ku hadisi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam ng'asoma aya eno yagamba nti qul waliman harrama zinata Allah. Allah agamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam genda ongambira abasiraamu nti oyo yenna gwe nawe ebyokwewunda by'ensi omumbuulize nti ani yamugamba nti ebirungi ebiri mu nsi biri haramu bikozesa. Qul waliman harrama zinata Allah. Mbuuliza abasiraamu abo ani yabagamba nti okweyagala
okwewunda okufaanana obulungi okuvuga emmotoka y'ebbeeyi okusula obulungi nti biri haraamu gye bali baŋŋambire allati akhlajahu lilibadi wattayibaatu min arrizqi oyo yenna gwe mpadde ebyengera byange ne muwa ssente ne muwa emirembe ng'ali bulungi buli kyakwewunda kyalaba mu nsi njagala kikozese allati akhlajahu lilibadi wattayibaatu min arrizqi bwe yamala yagamba nti khalisatan yauma alqiyama ku nkomerero ate ŋŋenda bimwongera mundi gwakubiri ab'ebitiibwa okuwangaala mu maka gaffe n'abakyala nga gwe kennyini nnyinimu endabika yo tewamaanyi ntera obbalaba gye ntera okubeera weesaze busitokisi buno obw'olunaana batambuza ku makubo oddidde akatambala k'olukaaga abatambi ke batambuza omugagga k'oyina oyambadde kiyeboyebo guno ogugatta ogugw'olubege weesaze omusipi gwa 13 gwe oyambadde kitishaati kya tekino n'abamu tubalabeko mu kikuubaawo ng'oli mu byovulo bya kampuni byokulyamu mu dduuka ku wiikendi oli mu tishaati bya omo byeweesaze osibyeko waka n'otunuulira omugagga nga bwemusiŋŋaana n'abaana mu kkubo nga batambula omala babuuza nti mukama wammwe aliwa nga ye yennyini ali awo butishaati bwa kondomu bw'ayina butishaati bwa kampuni bwokka mwawangaalira toliimu kalungi allah byakuziyiza ayagala omukyala ono miskiini abakyala allah yabakolanga bo baliwo okunyumirwa bulamu kati ate kyannaku nga n'amaka mwe yagenda agenze kubonaabonerawo lumu omubaka yagamba omukyala namugamba nti genda osabe mukaddewo ajja ayogeraganyeeko ne gye yakugaba ng'omukyala agamba nti ye omusajja gy'ali waliwo ssente naye anyigiriziddwa nnyo nabbi tannamuta agamba muzadde we ajja ayogeraganyeeko n'omuko ga nti muwala wange omuyisa bubi yagamba naamala okwogeraganyaako naye falkhulu haqa alaik egwe okweyambula omusajja allah ekikukkiriza ab'ebitiibwa obufumbo si kkomera obufumbo ssanyu omuwala bw'afumbirwa mu maka ago misikiini ng'alowooza agenda kweyagala agenda kukuzaalira omwana afune akamotoka agenda kukuzaalira omwana omuwa amaka agenda kukuzaalira omwana omweka sente agenza okulaba nga waali yatomera akkirizibwa okusaba khulu'u akkirizibwa okweyambula omusajja nga n'ensonga tatuwadde endala n'abagamba nti essanyu linanoonya serifunye genda osomera iri mu surati wan-nur allah subhanahu wa taala gakkiriza omukyala obutaleeta nsonga yonna ya busimbu n'atugamba bugambi nti mbagambye si kyayagala bufumbo ab'ebitiibwa abakyala baliwo okweyagala obukodo bubi yagamba muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abi hurayra radiyallahu anhu yagamba dinarun ennusu oba ssente anfaqtahu fi sabilillah eyo gye mukwata ne muwaayo mu kkubo lya allah subhanahu wa taala allah abawa empeerezi tagambika nagamba nti wa dinarun n'ennusu anfaqtahu fi ruqba gye muwa abasibe ne mubanunula mu buddu ne bava mu kkomera eyo nayo allah agiwonya empeera nagamba nti wa dinarun n'ennusu tasaddaqta bihi ala almaskin gye muwa abafunampola bano abatalina miskiini bagende bakole allah naye akuwa empeera nagamba nti wa dinarun n'ennusu anfaqtahu ala ahlika gy'otadde waka mukazi wo n'abaana bagirye aadamaha sente allah gy'asinga okwagala ku ezo z'owulidde ez'emirundi esatu alladhi anfaqtahu ala ahlika ye sente famire oba mukazi wo gy'alidde aleese bamasikini n'aleeta abasibe allah n'aleeta abafunampola naye akugambye nti abafamireyo sente gye balya yeeyo allah gy'asinga okuwa ekitiibwa obadde okimanyi nti abagagga bangi tebawa abakazi baabwe misaala ate nga bakola nabo obadde okimanyi bulungi nti allah subhanahu wa taala yatugamba okuwa abakyala emisaala gyabwe singa ayonsa omwana n'ava ku mabeere boba nga oliwo obusobozi naye basajja bameka bakikola obadde okimanyi bulungi nti omukyala nabbi yagamba tuwa abakyala akasiimo oba ebirabo ebya buli mwezi twafuna enjogera embi abaddu balina kibayita birthday party enkola ensi yaffe ya mbusiraamu naye bw'aba nga enkola si yaffe ya mbusiraamu gwe kkubo kiri wateerawo mukyala wo lyasanyukiramu buli mwezi oba buli wiiki oba buli mwaka
mwabalina ku ssente wabula nga akanya kuwulira yazimbye wantu gundi yaguze wantu gundi yazimbye wantu gundi ebintu byazimba si bibye enkyo osobola okufa ng'olujegere lw'abasika bangi n'amaliriza naye yennyini ng'abonyeebonye mu maka nga mukoze emaali ng'alinako ennyumba ya miliyoni 6 mwezi ng'abagabanye baana ba kitaawo baganda bo baana ba mukazi w'omulala bannyoko bataata w'abato nga bazze ne bagabana kyenkanyi n'omukyala badde mu maali enkizo eno ateekwa kugifuna olw'okuba nti essaawa eno mulamu naawe oli mulamu awangala naawe mwavugire mu mmotoka mwakwatira ssente n'agula buli byayagala omwana wa kitaawo byatafuna wano ye byafunira wano kubanga eri ng'omaze okufa bonna bagenda kufuna ebyagala okwenkana mukyalo n'amaze okuzaala abaana be balina hakki gye bafuna nga nzito mumusinga naye ng'atebye ku mmaali okusinga omwana gwazaala ab'ebitiibwa mujjemu obukodo tuli ku mutwe gugamba oba obulabo obuli mbasajja oba olaliro bugamba adamun oba fadlun nafqatun ala al-iyal ab'ebitiibwa okusumulula ku ssente ne tuwa ku bantu baffe abali mu maka omwana wo ow'obuwala agenda kusomera omwana wa senior 6 haja atali musajja mwavu okwata emitwalo 5 gy'omwana emitwalo 5 nga gwe kennyini okimanyi bulungi tosobola kuyingira wooteri 5 gikumala mugende kafe Javas ogenda n'onywa akacaayi ne bakuwengege ne bakuleetera bakuleetedde ne baleeta lisiiti ng'eriko emitwalo 9,200 ozuwa omwana wa HSC omusajja omugagga agenda ku ssomero mukazi wo agenda waabwe kukyala naye okwata emitwalo 2 agende waabwe emitwalo 2 aba alagawa era njagala otenko zitemaatema emitwalo egyo 2 gwe bw'oba ssaawa eno ku bugagga bwo ogenda ewammwe emitwalo 2 gikumala lwaki mwagala okuwangaaliza bakazi bammwe ng'abakopi n'osiŋŋaana mukoomugagga ng'alina obuzigo bw'ava oggula bwa 3,000 akazigo ka 3,000 mukazi we awunya obusubu obusabbuuni omugagga alina ku ssente ab'ebitiibwa abanda beeramba abapuliriza mujjemu obufuta n'obukodo basajja mmwe abagagga muve ku sabbuuni ayoza okumunaaba sabbuuni yo si mulungi mumuteeka ku lususu omusajja alina emmotoka ya miliyoni 6 naye bakusiŋŋana mu supamaketi ogenda osomako lina olya 2,500 lina olya 65 lina olya 75 olimu ebbisa olukumu 7 gwozunga naye omutadde mu kaveera ofubutuka sente zaaki walihi ke kasente omusajja kakwata mu nsawo bwevvi n'akawa famire n'okwata miliyoni from nokoya mukazi ono ajjako emitwalo 6 n'akwata mwalo wagala ku emitwalo 2 n'akwata mutabani we emitwalo 10 ne bagenda mujjukire nti omwana ow'obuwala afuna ssente okusinga omwana ow'obulenzi n'obukuba miliyoni naye abagagga abanda bali eri akikoze ntero basiŋŋana mbu mmotoka n'owulira n'ennaku ng'ekutta oli mukavitiizi weekwesa omulyango omubbi akamotoka akatatunda ngege atatambuza biriŋŋanya atatunda muwogo atatunda binzaali ekikuvugisa vitiizi kiki kamotoka kampi kati kakulanga wilibbaalo Allah yangere emotoka ngene bagibba siddanga mukuvugula mmotoka naye kyaŋŋaano oggula emmotoka nsaagala bumotoka bwa layisi mmotoka obumpi sibwagala ate simbeera ku booda mayiga sinya mmotoka nakasiina mmotoka naye osinga n'omusajja alina ssente yeekwese mu kantu ali omu asoobye mwava n'akuwa salaamu aleeko tolina mu kalungi kati uli esahaba bwagamba bakusaba emitwalo 10 n'oyomba sente muzikosa ki atambuleko n'abaana be omukyala abeereko ku mazzi ng'alina miliyoni 2 azze kujooga n'abaana be si bwonoonefu wabula atumye engege nga bwe yakula agiwadde omwana wa pifo lya agirekaawo kadha innama hum bani nene kabbalekaawo nga bataayaaya bambi nga beetaavu ssente yange y'ekikazi ngifunamu empeera ku baana bange faqaala naam nabbi n'amugamba ye laki anfaqti alayhim ogenda kuwandiikibwako empeera nnene Allah ayagala nnyo omuzadde atadde mu baana ssente osiŋŋaana abaana b'omusajja omugagga bambadde t-shirt z'olusanvu obasiŋŋaana mu yunifoomu wiikendi bambadde ebipale birimu ebituli abamu bambala jaketi z'obatumye ku maduuka tosobola bagulira wadde ngoyi zinyirira wabula ggwe kennyini endabika ye ate naawe embi toliimu kalungi yagamba n'olusiba omukazi
oba n'omugamba zibiriza oba n'omugamba yasama n'ojja emabega ka switi n'okateeka mu kamwa k'omukazi bwe kibanga muli bakodo nnyo nga n'okuteeka emitwalo 10 egy'omukazi kikulemye genda ogule switi we2 kale muteeka omukazi mu kamwa baali kuki mulisa abantu bammwe oddayo eka nga tolina nakantu kooleetedde baana ojja ozungu omugagga wabula obawo 10 bagenda baleeta obugaati obwa bbanzi muntu alina ssente okyagulira abaana obubbanzi bw'emigaati oyagala chapati ze yaga nti idha anfaqa arrajulu ala ahlihi singa omusajja akkiriza n'asumulula ssente oba n'alabirira bulungi abantu be n'abaliisa nafaqatan yahtasabuha fahiya lahu sadaqatun bw'aba ekiri ayagala kusanyusa bantu be nakufunamu mpeera ewa Allah awandiikibwako ng'eya saddaaka bw'eba ekintu ky'okola ng'okola amaana noga njagala abantu bange beyagaleko n'osumulula ng'oze lwakubeera ekyo bantu bokunyumirwa ewa Allah bakuwandiikako ku saddaaka kubanga n'okuteekamu abantu waka ssente kwerekereza togamba nti abantu abateekamu abantu ssente waka balina nnyo ekiri awo mulimu amaka g'omusiraamu g'osiŋŋaana lilibad ku bantu bamulaba batambula illa fihi illa almalakani yanzilani buli lunaku olukya Allah asindika bamalayika special 2 bajje muno mu nsi nsonga kyebaleese yaqulu ahaduhuma nga Allah abasindise ku nsonga ziri 2 era omu ng'agamba munne Allahumma a'ti munfiqa halafan Allah mbadde ndaajana omusajja ono gwowa ssente naye ng'azisumulula abantu ne bazeeyagaliramu abantu be mukuumire ssente zibeerewo ebbanga lyonna tulabyeko amaka agamu abaana babyeyo naye nga famire ssenjavu omwana owambala 6 n'omutunuulira omwana yamala siniyafu n'omutunuulira kwata ssente z'oyina ssente ezo Allah akugamba ziwa famire yo famire yeyagale omwana wa buwala muyita omugambe mwana wange genda ofumbirwe noonya omusajja gw'owulira nti gw'oyagala mu mutima ne bw'anaabanga munaku ŋŋenda bbawa ssente ab'ebitiibwa Allah tagambangako muvubuka ambaza omuntu gw'obadde oyambaza atwale omuntu mu ddwaliro gw'obadde ojjanjaba kati obuvunaanyizibwa bwakutikkudde Allah akugamba obasibirire entanda naye abasajja bawala bamwe nga muli bagagga n'olemu n'okukwata miliyoni 2 gw'owa famire bali mu ndeeba w'abasiraamu be mbagamba abaana babali mawoteeri bakola n'omu gwe mmanyi yayirako oluguudo ku ntebe roodi awo ng'omwana embeera emulemeredde omu n'agula booda yali akolera kyengera awo booda yagitunda n'agenda e Dubai naye ng'abasajja be mbagamba bonna bagagga balina akeedi balina n'emmotoka ez'ebbeeyi ssente zammwe teziriimu kalungi buli kyalaba mu nsi mu mmotoka esinga okuba ey'ebbeeyi Allah akwagala mu maka amalungi Allah akwagala osule bulungi Allah akwagala olye bulungi Allah ayagala obeere mbulamu nga bulungi naye ogamba otya nti okyagenda mu kalwaliro akabbiro 3 mbasinga nawe muyomba eddwaliro lyasukwa bubbi nebakukuba empiso bagaya 15,000 bagikubyani weetikka myala ni musajja munaku oli wa booda naawe okyayombera lisiti 15,000 kyekiba n'ogwo Allah yagukyawa ne wabaawo omukono ogw'ensa nga tayina naye nga tayogera gyemikono egi kati ombaka akuga guno ogubeera gufulumya ye buli gwalaba namuwa 10 n'alaba ono namuwa 5 n'alaba ono namuwa 1,000 yaga nti omukono ogwo ngwagala nnyo era ogwo tubeera tugamba bamalayika mugabirire omukono gw'omusajja n'agamba n'omukono ogwokuna ono atayina